Nyabo. Hello. You know, I saw you buying. Very pretty. I just want to be your friend. Can I have your number? Yo. You want my number? Gundi. Number yange? I'm not going to disturb you. I just want to. Sigenda kutawanya. Ngenda kubira ko lumuna lumu. Thing I will not see. Mbutufu. So my number. Kansubira chenda basi chitufu. Osabye number. There. Wali. Buying something. I even collected your change. Ngago obadde wali kuduka n'ogula kyogula nisebo n'osaba ne change. N'otambula butambuzi kati mboli wano nimiriza. Ask me my number. Abadde asubira kola. Ask for your number now. Just a number you. What I'm buying got to do with it? Byenguze bikwataganira ne change. A very stingy man. Kubanga oli mukopi. Not only a stingy man. Nkulabe toli mukopi. Very broke boy. Wabula ate oli mwavu. I don't understand. Naye mpulira. Gwe amulangidde. You. Mwavu ate mukopi. Ayinza ate okusaba balance. Abadde alina okugamba wali wennyini ku sport nti ebisigadde babiwoono. Namwagola class yange. Baba. I don't want the type of your man for myself. Sisobola nakwegwanyiza musajja nga gwe. How do you even think of it? Ye nyinza okirowoozaako ntya? Laba mazima. 100 naira. Oguze sweet Pepsi wa 10. And you're running after a girl. Sebo kati oze wano mbonyimiriza. You're so bestie. Komba tojina oba tojina. Njogera ku t-shirt n'enkofiira ya VJ JoshK. Ogiyina oba tojiyina. Mukwano oba tojina. Jifune. Jifune. Alright, bestie munange gwali eyo ate ngoyaga okubeera VJ JoshK bestie oba top bestie yoyo aina top besties combat mukwano okugamba nti no t-shirt weziri n'enkofiira weziri sawa zino wenjogerera woba obyaga t-shirt n'enkofiira biri ku mitwalo 5 okujjako ngoyaga ya kitogi eyo jakola 5 kitundu ompulidde mukwano gwayagala jampa nkubiraako ayagala t-shirt nkubiraako kuzio 758 7 3 3 weziri onyume abamama abasibe enviiri tuyina etabikako tuyina etabikako wano nga erekawo ye lwaki nekerebejja gwe tomulaba oyo okunyuma tuyina ezo bwezityo so banji abazze bagula t-shirt zino mbawa brandi enkolemu oba brand yakolamu si bulandi bulandi kakole t-shirt nga nawe ogenda jambalo bagamenti ya beyi okategedde so bestie kuzio 758 3 eyendetaze t-shirt oba combat ya VJ JoshK waliwo n'akantu kafeni na kadi jembawa kadi y'obwa bestie eyo kadi jenkuweerako gwaguze full combat kadi eyo ejja kusobozesa okufuna offers ku businesses z'ennanga katugeze nine ssomero ly'ennanga wotwalayo kadi eyo balina okuwa basale ku lwa VJ JoshK okategedde see you ayaga t-shirt mukwano gifune enkofiira weziri mu style zonna JoshK katolekera ate filimu yaffe lwaki nedda. Yes, okay, alright. Ate we twakomye tandikidde kitundu tuli ku kyakuna it's me boy VJ JoshK. Omwavu tafumita kegende maaso kati we twakomye nga musajja mukulu agamba nti no ate kyamazima eno gyali oba ku nsi y'obwabwe ebintu biri mulemedde nti oba wakiri addeyo ate Malaysia. Look bro, I advise you. Kati muno kwe kumujjukiza nti wakomawe Malaysia nga toyina yadde ebibiri kati watogamba mbwano waganya atoddeyo Malaysia. Kumbe story ye jamanyi ku blazowe oba ku kyaliwe ndalamu. Kyaliwe ali ku mission ya kufuna mukazi mutuufu. I have to run. Ebyaddala. Kati ono ye yabadde mu luloddo okukakana ng'essaawa nnamba ali late ku board meeting ate ebyo mu mirimu kiba kiralamu. Kati bambi ono yagamba nti n'obulamu tebubalansinga. Ekyamazima bazibu posiyano bimusobedde. Tobi agomu firimu nenge bazibu posiyano age Uganda kablaza bazibu posiyano nkutumiddeko nnyo abantu b'ekyato bonna obandabira. Kati munnange ono okufuna essimu ey'okumulimu nga waliwo ebitateredde kwe kugamba omukulu ali ku simu manager do your job nti akole ekyo kye yatendekebwa okukola. Kitegeeza waliwo ebitabalansinga. Kati eyo nga tufuddeyo tuli ku mirimu na mugoji masitula bamufunira akalimu wano personal ate manager
bawe kuluno yakomawo awo tose bebi ate kiki buzibu ki kiki ekibaddewo naye I've just been given a 1 week suspension. Naye bampadde week suspension ya week number. How could you come? Tesimanyi kiddako. Mbwa ne mazima ddala oyinza otya okujja leeti. You have board meetings to attend. Obadde ne board meeting ey'okubeera. Ne gwe n'omala gatuuka leeti gwe toyange ekyo kya butumbaavu ku mulimu. You have to go and beg him. Era genda omwegayirire ebyaddala. Of course you know I hate jobless and broke people around me. Ate okimanyi bulungi nsaagala abasajja banaku baavu abatalina ssente. Hope you know that. Kansubire ekyo okimanyi. And beg him. Kati bambi genda omwegayirire akuddiremu. Between the best way I know. Namwe munayengezezzaako nga bwe nsobola. Musabye nga bwe nsobola alemeddeko. Angobye ampaddemu wiiki ate simanyi kiki kiddako. Mukazi watu amugambiddewo ize sikwatagana. Nabanaku kale mala gagende ewaka nja kujja nkusange. Naye nga bamukobye ku mulimu olw'ensonga nti atuuse leeti mu board meeting. Amala gamuwala ge yekimpatira naye nga nakaaka mutaddemu. Mukulu zuukuka ogende weegayirire bakuwe ekirimu kubanga akabonero akakulaga nti mwana muwala ono talirwedde kubeerawo ng'ogudde. Wali mu bulungi nga buli lunaku ofuna ekyokulya. Kali akadde taliyo kati ng'ajja seducing manager. Ate manager waffe ye chief mumumanyi. You would like me to do for you? Kana nkukolereyo kyoba chief. Or anything at all. Chichi olina ekyo weetaaga. I prefer we have a drink after work. Watya ne tugenda tufunamu ka drink nga tumaze okukola manager. Nga mukulu. You see, I know where you're driving at. Manyi gy'olaga naye. Loads of work on. Onsanze nina emirimu mingi ku mmeeza munnange. And the truth is. N'ekifuba luno mulongooseemu olaba agaana. So that you can sit up. Okay? And that will also serve as warning to everyone. Yamugamba munnaye baawo. This company kimanyi bye bikuleetse naye agenda kusavinga gundi suspension ye owulidde. As for Max stay in this company. Mwaka ng'akyali mu kampani eno. The mercy of MD. Aliwo ku lwa kisa lwa MD. Kati bambi. You're a manager, so you have the power to make certain. Yamugamba gwe manager. Osobola okubeera olina amaanyi agasortinga ebintu bino nga MD tabi. Company is not mine. Amugamba why company si here to manage it and report back. Nze ndiwo kugimanage nga nakutegeeza MD. Kati agambye agenda tegeeza MD. Ku suspension ya Mark. Nti yalina okusalawo biki ebigenda okubeerawo oluvannyuma. Egyo giba miwunyo. Amugamba wojjidde mbadde nina bingi ebyokukola. Sebo akaana kabadde kaleese gaalo power n'ekifuba luno mulongooseemu oba luli bwe yafiira mu miguwa mu firimu yaffe Malaya mulaavu. Mujuga ne ya sweet in the middle eya Stella. 1,000. Okudde eno amugamba munaye lwasa lwe mutambulizza. No. Sorry. It's okay. Namba neddo lwasa luleke. Can you ask me to keep you? Chichi lwaki nsigaza sente zo. Just want to get to know you. That's all. Ate munaye njagadde just kumanya. How dare you ask me for my number? Mpe ku namba yoyinza otya. Osebo kulwasa. Can you afford human? Hey? Gundi osobola okumbezaawo. Bags, shoes. Engatto yadde engoye zenyambala. I don't get it. I don't. Mutufu sikitegeera kijja kitya. For 1,000 naira. Kulwasa. My number. Mbusimanyi mbu nkuwe namba yange. Ndi wakisiru nkulabikidde okuba omuleera. My number for 1,000 naira. Kulwasa sebo. You are very low. Ngisomenti 07587 gye ggwerayo. Ngooza buli emu ng'ogiguze 10 no sense. Kashisho sebwavu ono baba. Kyamusukkako yatunulira olwasa because of you now. Naga mwana olwagwa olwasa Collected insults. Nze banvumidde ku lwasa gwe kyokka ina sente n'amazima kati yeewuunya olwasa lwe lumuvumizza gwe bagambye bamaama bano baagala abaavu ekyo bakyogera mu Luganda omwavu tafumita Donati ne bambi ali mu kaweefube wa kunoonya bakazi ebyaddala ayagala agenda okuddayo e Malaysia. Alina omukazi kati waliwo kino nga kisaba nekyo bakimpe kisaba bye kizza okugula guzeeyo ka sweet pepisaawo omwana kyenjiwe n'atambula naye nga kimusigaddemu obangende nekino abaana abobulenzi bali eyo babanoonya naye mumweyisa mutya mwaba bagobya waayi nyabo
You know, I saw you buying. Very pretty. I just want to be your friend. Can I have your number? You want my number? Number yange. I'm not going to disturb you. I just want to. Sigenda kutawanya. Ngenda kubirako lumu na lumu. Thing I will not see. So my number. Kansubira kyenda basi kitufu osabye number. Wali buying something and you even collected your change. Ngago obadde wali kudduka n'ogula kyogula nisebo n'osaba ne change. N'otambula butambuzi kati mboli wano nimiriza. Abadde asubira kola. Ask you for your number now. Just a number you. What I'm buying got to do with it. Byenguze bikwataganira ne change. A very stingy man. Kubanga oli mukopi. Not only a stingy man. Nkulabe toli mukopi. Very broke boy. Wabula ate oli mwavu. Don't understand. Naye mpulira. Gwe amulangidde. It's you. Mwavu ate mukopi. Ayinza ate okusaba balance. Abadde alina okugamba wali wennyini ku sport nti ebisigadde babiwoono. Yamugagola class yange. Baba. I don't want the type of your man for myself. Sisobola nakwegwanyiza musajja nga gwe. Don't even think of it. Ye nyiso kirowoozaako ntya. Laba mazima. 100 naira. Oguze sweet Pepsi wa 10. And you're running after a girl. Sebo kati oze wano mbonyimiriza. You're so broke. Mbutufu oli mwavu. Never imagine in my whole life. Mu bulamu bwange bwonna sisobola dde n'okutebereza nti nsobola okubaako n'akakwate naawe sebwavu. Omwavu takola ki? Why? Firimu gye tukola ki? Ya butundu 10 na kaki? Tuli katundu ka kumeka? Kegende mu maaso. You're running after me for me to give you my number. Baba. You possibly offer me. Let me ask you. What can you offer me? Osobola kumpa sanyu kabulengane. Happiness for yourself. Nawe weetaaga essanyu. Gundi oli musanyufu. Are you happy? Nga gwe omuntu. Just look at the way you are looking. Soka weetunuulire gwe wenna ennaku ekwambadde. It is written all over. Kwetimbye wenna okuva ku kigere mpaka waggulu ku seppeewo. Do with a guy like butuufu singa kyenkwagaza. You don't even follow me. Ate togezaako n'okungoberera mbwa gwe gasiya omwavu tafumire ta egenda mu maaso. Nako yakyewunya anoonya mukazi. Kajambo. Kajambo. Nange. Bambi kyaswala kisajja kyattu kiposiano. Bamama bawa level. Obanji posing netemeko komugamba naye edduka supidi atugende mu maaso. Ati okudde eno waliwo gwe baguwumuzza ku mulimu. Bakuwa suspension ate ne batamanya kiddako. Ne mwana by'omulimu storage. Embarrassment is becoming too much. Amazima abakazi okumpisaamu amaaso kisusi. Gwe singa obaddeyo kukuba eri olaba abakazi engeri. To mess and let her do this thing for me. Mwana gamba masitula mbeeko kyankolero akalimu bakampe naawe. And why are you home at this time of the day? Ye lwaki oli waka ku guno? Sawa. 1 week suspension from me. Naye bampadde week namba bangobye ku mulimu. I don't know my fate after all. Butuufu simanyi kigenda tukawo oluvannyuma. I wish I knew my MD. Kale singa mbadde manyi managing director. I would have called and pleaded with him. Ekyamazima nandi mukubidde ne mwegayirira. Kumbe yono. I don't want to go back to the labor market. Butuufu saga akudde eri mu katale. Come by. Ebintu by'omu katale obimanyi. Ate emirimu mizibu gyakufuna egiriko akasente. You're my friend. Namugamba oli kyali wange. Let me pray for you. Nkusabire. Nkusabire. Pray. Close your eyes. Let's pray. Kusabe zibiriza amaaso gumuyaye yeewunye naga. In Jesus' name. Ne gutandika osaba. Okay, kale tetukole tutya. Children. It is written in the Bible. Nanga kyandikibwa mu Bible. And it shall be given unto you. Tinasaba aweebwa. Seek and you. Wonoonya olaba. And knock. Ate wokonkona oluggi luggulirwawo. Father, we seek. N'agamba Yesu Kristo tukunoonya. Touch the managers. Nkusaba okwate ku myoyo gy'abamanager. So that they can read. Osabe okwate ku myoyo gya managing director. Muganda wange bamuzze ku mulimu. Amina weewaawo. Tobi oli musajja mulungi. Tobi. Ebyaddala. Surprise me. Gundi okimanyi oneewuunyisa. I must say I am completely flabbergasted. Ebyaddala kati mpulira bulungi. Pastor. Oluvannyuma okimanyi oyinza okuba pastor leka naawe. Thank you. It's fine. Amen to Bambi yamusabira byatandika ng'ebyolusaago naye your friendship. Yamusabira n'awulira nga it's okay. Called him and even save us the stress of this prayer. Bambi nagamba kale singa mukwano gwe oli yabadde manager tebandi ngobi naye bamugobera ki. And that guy mismanaged. Mwana omuyayi yakwata mu ssente za kampani. Found out and told him. Bwe bakizuula ne bategeeza managing director n'amugoba. Shego my man. Mwana. That guy will never change. Kyali talikyuka. Kati kiki story ki wali okulya mwana. Tetenkanyizaayo okay tetenkanyizaayo naye. Ile Chris. Yes.
Okudde no bambi. Today I've missed you too. Nanga munange bazibu nange mbadde nkusubwa. Kumbe Stella yamulinya akagere. But don't worry. Naye teweeraliikirira. Talking to her, okay? Naye nange nja kwogerako naye. I feel so unlucky not. Namugamba nange mpulira nga ndinga ow'ebisiraani. Mbuuza ate ki? Oh. Nagamba omanyi. It's not in my culture to cheat when I'm in a relationship. Munaye bba wange. It's fine. Musanze acheatinga naye it's okay. Oli mukwano gwange it's okay. Kati bambi amunyumirizaako ng'obwe. Nagamba osobola okujja ndabako essaayo naye teweerayo kundeetera ebitumbuuwa. Take care of you. Bambi weerabirire. Yeah, bye. Kumba bino byogerwa Siteera bimugwa mu matu. So man, Owaaye omusajja gwe wampa kati omweddiza. won't take her. Kati omutwala. Give me, you say make I. Wampa n'ongamba mbeere naye bazibu. Kati ate saa zino omukubira essimu weewoomereza. Gundi naawe Siteera. Well, I know it's not possible for me to. Okimanyi nze ne Tobi tetusobola kubeera ffenna. Yes, I'm in a relationship. I have a boyfriend. Nina boyfriend. Okimanyi nina Devi wange. Friends. Kati munaye we are just friends. Ne bazibu posiyano. Sure. We're just friends. Tuli ba mikwano kyokka kale. What you enjoy with Nembutufu neebuuza essanyu olijjawo kudiringa n'abasajja abaabo. boys, broke men? Abaavu abo abatalina ssente. As you did like this, Mbutufu gwe tolaba kikula kyo. see your shit. Mazima sooka olabe. My cousin, Mwana oli kizibwe wange naye. Go inside. Agunde kanyingire mu wallahi kiyina ebita. Ajijijijizi. Kiyina ebita. Bino ebikonagana nga tebyatika. I tried talking to the manager. Yagamba munaye ngezezza kwogera ne manager. That man is too strict though. Ne mwana oyo omusajja muzibumu. They call you back. Agambe ndowooza bajja kukubira. Agamba kansuubire. So how was your day? Kati olunaku lubadde lutya bebe? Hectic as usual. Bigukalubanga bulijjo naawe. You see what I keep telling you? Nagamba ndowooza olaki nkugamba. I tell you that failure attracts failure. Nakugamba oliraana omwavu naawe. You need to send Toby out of. Nze okuwambiramu wandibadde ogoba bazibu wano. Bad luck has started affecting. Mbutufu oyo muyaye ebisiraani bye bitandise okulinya. Send him out of this. Mbutufu mugobe mwene ennyumba. Get out of. Kati mazima dawulira Sserwajja okwota. Come on, Mercy, come off it. Nagamba situula naawe. Toby has no hand in my predicament. Oyo posiyano tabiriimu bino. He's a great guy, just that he's Oyo omusajja mulungi just lwakuba mwavu. showed great concern when I told him about my suspension. Okimanyi yakwatiddwako n'asabira n'okunsabira. Look, he's only pretending. Kati ate akole ki okonaawe kweyisaako. And he cannot make me like him. Nze bye yeeyisaako tasobola kunkakka kumwagala tekisoboka. Siri mwagala. Oba akola kirungi ki. Okimanyi mulimu omuntu akuwalana naye nga ne wokola kirungi kitafaayo. You see what I'm saying? Olaba bye nkugamba. Even cook for you. Kati wuuyo takufumbidde nakufumbira. I know that you're not stable. Ng'ate akimanyi toli stable. But baby, I did not tell. Bebe simugambye bugambi yandikikoze. Yeero wadde tolina mugamba atayeerowoleza. You didn't even cook. Kasi kirungi takufumbidde. Poverty, witchcraft. Kubanga obuwaavu bwe obulogo bwe ayinza n'obukozesa ng'akuliisa. Ne baaba. I will prepare something special for you. Singa kyevuga nno twandigambye. Mwana mulimu abawala abeeraga nga yeeyitammo kyokka nga tayina mwana. Come in. Thank you. Busungu nga bungi. Neerabidde nti ndi mukwogerera firimu. Yagenda yeerongoseko atadde amusaavinga ekisaafiiso. Kati aba ali wano musajja mukulu. Hello, sir. Wanjisebo afunye essimu ng'eva ku mulimu. Essimu. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. I appreciate. Nga bamuddiza omulimu. Of course. Olabye saala ya gundi bwekoze. Saala y'abazibu poziyano. Baby masituula. Ne Mase bamusalako batya? Mase namugoji soko ombulire erinnya lyo balisalako batya. Kati mukazi watu abajja bambi nayiga babi. Agenda okusanga David ng'alina omukazi oli gwe yagamba nti no killer. Kati mazima ddala bali mu kissing na kweriisa.
Yes. Chichi kino kyenda. Exactly are you seeing? Ekyo kyennyini ky'olaba. Why is she being disrespectful? Chichi lwaki yampisaamu amaaso no sister wo? Of course she's my sister. Era sister wange. Yes. Yeah. My sister. But in the Lord. Oyo wa Luganda naye Mukristo. You are a Christian like me. Mukristaayo nganze. They were then the same denomination. Kati ate okimanyi. Bayibuli agamba omusajja kyaliva leka kitaye ne nnyina naye taba ne mukazi we kati sister Mukristo ono mulamu wo mu. Kyamusukako n'atambula n'emmere ye n'agenda. What possibly could that girl find? Ne mazima lwaki ate agenza akyankalana nawe okimanyi. Very sorry. Labayo nsonyiwa. Small temptation, little temptation sometimes. I don't understand. Nse simanyi bigendererwa by'abantu abo batuliiraana. Don't worry. Labayo. As I'm talking, I swear to God. Ndayira mazima ga Katonda. We worship the same church, the same. Tusinziza mu kanisa y'emu. And that's why she has been throwing herself all over me. Kati bulijjo abadde aneesuulako nga simanyi bulungi saagala nnoddemu obeere naye. I don't like it. Promise. Nkusuubiza tekigenda kubaawo. Mukazi wattu bamusisitawazizza. Omwagalwa we. Olw'okuba ng'alaba ayinayo omukazi omulala kiraasi eddako. Why are you crying? Yamubuuza. Nalukenge yajja n'amubuuza. Ate okaabira ki? Talk to me. Yogerako nange. Heartbreak eruma. Talk to me now. Ebyaddala heartbreak eruma. What's the problem? Gwatalumanga ku heartbreak either gwe wakyawa oba nga wali fake in that relationship. Ne relationship eyaddala heartbreak eruma. I went to Dave's shop. Namugamba munnaye ngenze ku dduuka lya David. To go give him food as usual. Namutwalira emmere nga bulijjo. Naye I go there and I saw Dave with another girl. musanze alina omukazi omulala gwe yaŋŋamba. Girl who told me was his client. Nti nno kiraya nti we. And that was not enough. Dave looked me in the eyes and said, I'm his sister in the Lord. David n'atunula maaso ge n'agamba ndino ndi mu sisita we mu Kristo. Sister in the Lord? Owaayo eri sisita mu Kristo. Mbu tusaba ffenna ku kyaki. Ensonga lwaki bulijjo omuweereza nga sisita mu Kristo. Oh, maama. Bulijjo mbadde mmanyi ndi sisita mu Kasulu. Kumbe ndi sisita mu Kristo. They have sense. They're always thinking. It's like gambling. Yamugamba abo abasajja abanaku bayina amagezi bapalaapalanya babanga bakubi bazaala. Tabulwa kyakugamba nga yasazeewo okwenda. Kwegamba ekyatwala ssente oba ekyatwala amagezi agaleeta ssente mu nsawo kyajjuzaawo magezi gapalaapalanya mu mbeera enzibu. Namugamba nkitegeera kati naye nakulabula nekugamba abasajja abanaku abakopi beesonyiwe. Omwavu talina kufumita Donati yugundi gwe. Bambi. Stop crying. Lekera okukaaba naawe. Nerabaze okusanyusa. Bwakaabirira buloko gaayi. Omwavu bamukaabirira. Hey, broke guy. Okay, I'm sorry. It's okay. Don't give up on love. Topowa ku love. Toby now. Negwe kikusaasira we kikusekerera. Ate zino nkola za siteera Nalukenge oba ebintu bino biri kuggwamu ddi. I'm sure Tommy must have moved on with someone else. Nagamba wandibadde oyagala ate Posiyano. Nagamba ndi sure Posiyano alabika alinayo omuntu omulala. Tetusobola kwagalana. Namugamba onyiiza oba okaabirira David ate. Lwaki okaabirira omusajja omwavu mwana? Kale sorry kakkana. Okakkana amaziga galekera awo. Bambi kimulumye mukazi wattu ebyaddala. Gwe omuyayi n'omusanga ate naakwekalirizamu naakugamba lunye nti munnange oli sisita wange mu Kristo. Gwe kyokimanyi. Mbwe omwekakaatikako. Nga si bwe kiri kibi nnyo. Kati okudda mu maka g'omugagga ag'omunene ate nga ssebwavu bazibu. Posiyano. Manager asazeeko nga buli jamugamba naye ajja. Mbeeko kyenkuleta ekyokunywa nti
ndi okay. Chief musajja ono buli we mulaba sisobola kwerabira firimu ya malaya mulavu baamukabula emichungwa boyi ane emichungwa tebalinda ginywera mu giraasi banuuna binune. Like I was saying on the phone, ginonyeko malaya mulavu. just for asking you to call my back. Yamugamba munaye nga bwe nkugambe ku simu njagadde maaka omuzze. You're such a nice person. Nagamba munaye nkitegeera omusajja mulungi. You hate to see people in distress. Ate toyagala kulaba abantu nga balumwa. You need to bless you, sir. Katonda ajja kuwa omukisa. Nagamba amina. So Jukira ono yakubye essimu n'agamba oli bamuze ku mulimu munyambabazi. Sorry, sir, I'll do that. Namugamba njagala okole posti ng'oyagala dereva ku kampani. Nagamba kale nja kukikola. drive safely. Kale ovuge bulungi ssebo ng'ogenda. Kati William eddako. Bagenda kufulumya ekiwandiiko nti baagala dereva ku kampani n'omuyaye nannyini mupiira yerefali y'ebiki naye azanyidde bano ku bwongo anoonya mukazi mutuufu. Oh, that was Mr. Peter. Nagamba oyo Mr. Peter ate manager w'oku kampani. Thank you, you sir. Ono kyaliwe ddala. You said you needed to have seen the insults in him. Yamaga abula kabulaza wandirabye ku bakazi engejje bantyobola mwana. This internet age has Mutuufu guno omulembe sigutegeera. built. They all want to. Abaana baabonona tebaagala kuzimba basajja, baagala basajja beezimba. They don't have anything to offer in return. Kyokka ate oyo gw'olaba omukazi ayagala omusajja kakole nga talina kyakumuddiza. Ye by the way ekyo tukyogereko. Gwe mukazi gwali eyo besiti mukyala ali eyo ng'oyagala omusajja eyakola mu gw'omuwaati. What did you give back in return? Akakaninkini akalayisinga ki ku 15 abaana babu mwana. Present generation of our time. Yamugamba guno omulembe. Gwe. What did you call it again? Pozi obiyise biki? Only woman. Mbusimanyi yaga mukazi mufumbo afumbe waka omukazi waka. Have now, Toby, let me tell you. Labayo gwe posi ya. Instagram and TikTok wives. Olaba guno omulembe guliko tulina abakana ba TikTok ba Twitter. Kati ebyo byonoonya tebiriyo togenda bisanga. In 1970s. Ebyo byali mu 1970 eyo nga ne Museveni tanajja mu buyinza. Listen. Museveni abijiddemu wa. Different. You know you're my party. Mwana. Go for. Possibly look at somebody who have 45% love. Yaka gwe noonya mukazi kasita abako na 45 ku byoyagala. Person to watch you. Muzimbe omufule ekyo kyoyagala ekyo kimala kabulaza va mu ebyo. This your ideology. You got to be. Bino ebirowoozo byo tebigenda kola nze nkubuulira. I'm gonna find that woman. Gundi nkugambe ngenda zuula oyo mukazi. Ate we muzuula ojja kubeera shoka. Wa tojja musanga. Guno omulembe ekyo tejjja soboka. Kati mukwano gwe ng'amuwa amagezi amalala ebyo n'ebiddako katubisange mu katundu akagenda okubeera ate akokutana. It's me your boy VJ JoshK nako kafulumye dda nagamba erina obutundu 11 bonna kwe buli ku VJ JoshK Films Official. YouTube tuyina VJ JoshK1 ne VJ JoshK2 kati nkugamba ebintu byakutagala vano damuno part 1 part 2 wali part 3 wali Jachiwuli akati ba besti baabwoya ddala abakimanyi nti noonyiga mu kafaananyi ka channel oba mu kigambo subscribe otuukira ku movies zonna n'oba ng'oziraba okategedde akantu ako ate wooziraba zonna toddamu kusubwa mbw ate tomanyi kusaakinga avija JoshK. See you my bestie, see you when I see you. Nenga eno ensonga nkulu erimu abaagala okutrackinga amasimu g'abaagalwa bamwe. Hello. Oyagala kutrackinga simu ya mwagalwawo omanye oba akwendako alina byakuta nabyo mu WhatsApp mu gallery mu calls mu messages anti esimu ye takuganya gikwatako nengo oyagala kugitrackinga eddagala lyondina oyinza okubaawo ng'olina bambi omwana wo girl child oba boy child ng'oyagala okumanya fine omwana oyo alina essimu naye agikolerako ebyekisiru oba nedda babesti njagala okubategeeza nti no amasimu gano gakwatagana bulungi nnyo beera ng'osobola okulaba ekiri mu simu y'oli kyokka nno tekyetaagisa kintu kinene just namba ya simu abamu oyinza okubeera ng'oli eyo obubweru naye nga gweyagala otracking ali Uganda oba nga taganya yadde okukwata ku simu yo ne muba mu Uganda naye nga takuganya kwata ku simu ye nkukoledde omusomo nga nkuyigiriza mu lulimi Oluganda nga nkunjonyolera nga nkulagako nti onyiga wano na wano mu simu yo n'oteekamu ennamba ye ey'essimu kasita ennamba eyo eba ng'eri mu simu eri buterevu oba ogenda
kufuna buli kimu si WhatsApp si messages si galale si calls obadde okimanyi nti waliwo ne method ng'osobola n'okulaba location bawange oliwa saawa zino omwana ono ngambye ali ku ssomero naye ddala ali ku ssomero kasita aba n'essimu eyo mukwano byonna oba ogenda bifuna kati okufuna ekintu ekyo kugenda ku Play Store downloading app bagiyita Yiga Kati ku Yiga Kati lyekuŋŋaaniro ly'essomo amasomo ag'enjawulo kati nange nga VJ JoshK nabakoleddeyo omusomo ogw'okutrackinga essimu y'omuntu wo omanye byonna ebigikwatako kati downloading app ya Yiga Kati ogenda kunoonya omusomo ogwo kweguli yiga okutrackinga essimu y'omwagalwawo okitegedde ekintu ekyo kati wonoomala okukonamu eyo video ojja kuba onyiga enroll omusomo guno gwakusasulira naye nga guli ku office hours zino emitwalo oba 3 oba osegere kati duka mangu ng'obudde bukyali okategedde ku Yiga Kati genda ku Play Store downloading app bagiyita Yiga Kati ogenda kuba ng'osobola ofuna access ku simu y'omuntu wo oyo awatali kumala budde nze nkubuulidde bino bye babendako nga muli awo ebintu temubitegeera nze ebyo tebabinkola ku tekinologi yona eyajja nakuyigiriza wana wawe olina okunyiga mu simu yo tekemu enamba y'omwagala kyokka nno kwogwa omusomo nakuwadde method zeza nya nga buli method ekola ne woba oyagala kulaba location y'essimu oba y'omuntu woyo azonga azalina essimu oba osobola okubiraba byonna ne bye yateeka mu password byonna bannange lwaki neerogojja gwegenda ku Yiga Kati waliwo n'omusomo okuyigiriza enkozesa ya Yiga Kati how to access Yiga Kati kati nagwo weeguli gunoonyeeko kugamba ku Yiga Kati gye kiggweera downloading app bagiyita Yiga Kati simyo boy VJ JoshK see you besties n'obwenzi naawe tubugobe